tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Enkoko zino kuzifunamu era abantu bagamba tulina okutandika n'omwendo ogulugusaani siri ova ku kyeyo noyirimula notandika oba n'enkoko 10 oba 10 tandika n'ebisatu oba omanyiza ojja okukola ki okusobola ate oyinza okuva ku kyeyo n'ogamba osuddewo omulimu n'ojja notandika n'enkoko 10 nga tezijja kuwa magoba ng'omulimu guli gubadde gukola ki okuwa era abasinga nkugamba nti oba olina sente ez'essalira tandika kale n'enkoko ebi bitano oyinza obutagenda nnyofa oba olina sente nga ziwera nga newono daily income yo oba monthly income yo ekusobozesa oyinza okuteekawo enamba nga yeeyongerako naye oba omanyi ntonotono tandika n'ekiki n'ekitono. Omuntu yantandise n'enkoko nga mmeka? 5 bw'aba alina obusobozi. Ate bw'aba nga neeyiiya? Bw'aba nga yeeyiiya tandika n'enkoko 2. Enno kyo tennatandika. Tubadde mu lugambo nkwaniriza nkwebaza okuba nga otwegasse konaku lwakuna leero ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa 9 omwaka 2022 tusaba okude programu empya ogaggawaliro kya bulimi n'obulunzi buli lwakuna ku ssaawa 4 ez'ekiro ku YouTube, abali ku Facebook ku ssaawa 5 ez'ekiro tugenda kubeera nga live ne bannaffe Balubwama Local Poultry Breeders, Balubwama Agrovet, Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Twafuka company ya kanchiwandiike bulungi wano okwereka n'okuleka ono mwana amanyoga nti naye Balubwama Balubwama Local Agro Enterprises Local. Lwaki Local? Kubanga bitukola byonna biri Local. Agrovet industry. No. Yes, tuli mu agrovet industry, yes. Okay. Nenga bitukola ebiri Local buli muntu yasobola okutandika okwe tulowooza. Programu eno twagireserwa nsonga gano ge mazima agakaawa. Salary earners, buli muntu ng'okola mu bank, buli muntu ng'okola ku radio, buli muntu ng'okola ku TV, buli muntu ng'oli mu ddwaliro, buli muntu ng'oli mu insurance, buli muntu ng'oli mu accounting, no matter where you are, weetaaga okubaako n'omulimu ogw'ensibo. Omulimu ogw'ensibo bwandebeera obulunzi obutakwetaaga nnyo kubeerawo naye ng'osobola obumontalinga buli lunaku. Abantu bangi babadde banga Mwami Lugonvu nange nkyaza, Mwami Lugonvu nkyaza nsomese. Njagala nnyo okukyaza omuntu gwe mmanyi era nga mmanyi nti bwe mmukwasa abantu bange tazze kukola ssente, kubanga eno programu si ya magoba, eno programu ya kukyusa bulamu bwaffe n'endaba yaffe ey'ebintu. Omukyala gwe ndi naye mukyala Lubwama yali era nakati akyali mukozi ku TV, naye ovanga ku mukyala omukozi w'oku TV ng'alina emmotoka 3, ovanga ku mukyala omukozi w'oku TV ng'asobola okubala yiika z'emmwanyi eziwere 10 nga zize, ovanga ku mukyala, njogera ku mukyala omukozi w'oku TV ng'asobola okubala yiika 5 ez'ebitooke, ovanga ku mukyala omukozi w'oku TV ng'asobola okubala poloti, ovanga ku mukyala omukozi w'oku TV ng'alina amaka. Bw'omusanga ng'avuga nalaba kati wakyusa nuwa tokyagitambulira mwogerekera baana Bugarumia. Bw'omusanga ng'avuga nga nti nange nfuna omulimu ku TV basasula bulungi, tuzze kubaza okusa obugagga osobola busangawa. Buli mukozi wa musaala osobola okulunda enkoko ge mazima. Buli mukozi wa musaala osobola okulunda enkoko. Programu eno egenda kubeera nga ya buli lwakuna
twasazeewo tugitandika olwaliro ng'omwezi ogw'omwenda gutandika. Oyinza okuba ng'omusaala gwafunye omwezi ogw'omunaana waguteekerateekera dda, naye gw'ogenda okutandika okukolerera omwezi ogw'omwenda tandika oguteekateeka. Era bye tubadde twegeyamu nti omuntu yalitandise n'enkoko mmeka nga tuli mu lugambo bye tujja okwogera. Sigenda kwogeranga bingi kubanga ennenge neetaaga okuyiga. Ngenda nkyazza omukyala Nampiima owa Balubwama Local Agrovet Industries. Balubwama Local Agro Enterprises. Agro Enterprises Limited. Bali mu kulunda nkoko twakukyazaako. Abantu baasanyuka ne bagamba mutukomezeewo. Kaakati tugenda kubeeranga naye buli lwakuna. Wow. Gwatugamba nti kati tubusomese ku kino. Mu bibuuzo ebinajjanga nga nti baabuzza nnyo ku kino. Eno program ogenda somesa nange. So obuze ku Munnayuganda akulaba. Okay, omulabi waffe wa Lugonvizi Show, science okulaba, tera nyongera okwebaza okuba nti ogenda maaso n'okulaba show eno. Ekyamazima Lugonvu nga sinnagenda ku kyandeese ekyokuba nga tukyusa abantu baffe mu bulamu obwa bulijjo. Nkwebaza okutandikawo omukutu guno. Ekisooka guzibudde abavubuka bangi amaaso. Amiina. Omuntu bwe tujja wano ngaffe Balubwama ntuba tuzze okusomesa enkoko oba tuzze okusomesa ku mmwanyi nga bwe tujja okuba nga tukola mu maaso awo. Tulowooza nti omuvubuka abadde talina kyakukola aba alaba wa gy'ayinza okutandikira. Yes. Programs nnyingi z'oleese zizizzamu abantu essuubi era tukusaba nti genda mu maaso. Nze Wakilida Nampiima Lubwama ndi munnamawulire omutendeke naye ate era nga ndi mulimi omukuukutivu. Vamba Lubwama Local Agro Enterprises Limited. Tukola biki? Tuli balunzi ba nkoko ennansi. Awo ensinzo bamanyira. Oba eŋŋanda. Kati mu mulimu guno ogw'obulimi ogw'obulunzi bw'enkoko eŋŋanda. Ntera nnyo okugamba abantu nti value addition ku mulimu gwo kintu kikulu. Kati ku mulimu guno ogw'okuba nga tulunda enkoko. Jjukira bwe mbeera eri ku mulimu gwange ogwa BBS mba mpeereza programu emmwanyi terimba. Nakiraba ne nga nti singa abantu bange bano abalunda enkoko bagattako obulimu kiba kikola. Ng'omaze okutambula mu balimi b'emmwanyi n'olaba bafuna batya? Bafuna batya? Nendaba omuntu singa alimye emmwanyi asobola okungula nsawo mmeka per season, 1 acre. Nga nti kati tujja kulima nga bwe tulunda. So nga Balubwama tuli balunzi ba nkoko ŋŋanda, tuli balimi b'emmwanyi n'ebitooke, tuli batunzi ba ddagala ery'enkoko n'ebisolo ebirala. Mu maaso awo tugenda gattako okutunda eddagala ly'ebirime in future. So awo ndowooza omuntu aba alaba bulungi ekifaananyi kye tulimu nga ffe Balubwama Local Agro Enterprises. Olinga ojja namubuuza nti kalimbwe gwoyera buli lunaku obadde okimanyi nti bigimusa abantu bye bagula? Butereevu ekyo abantu baffe kye batamanyi nti osobola okukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja litya limu. Tujja kuba tutunulira process by process. Watukyalirako ku faamu yaffe nenyumirwa nnyo. N'onyumirwa akaseera kayise era ekifaananyi kye walekayo nkakasa bw'oddayo ate osanga kirala. Wakyuka oba walina okukyuka kuba Lugonvu omulimu guno ogw'enkoko ennansi oli bw'aba tamanyi nti gukola amagoba. Bw'okyalako n'okyalirako omukyala Lubwama oba olaba enteekateeka nga bwe ziba zikola ki zitamba ne ga kino mu nkoko. Kino mu nkoko kiba kikuwa kifaananyi ki nti gwe bw'otandika naawe onoosobola oba singa oteeka mu nkola bye mba nkusomesezza naawe osobola okukyusa obulamu bwo mpola mpola. Tugenda kusoma bingi. Olwaleero tugenda kuba nga abanjula okwanjuzi programu eno. Njagala kugamba basalire Annas bonna ng'okimanyi nti oli salale Ana tuzuukuke. Omusaala teguli kuyimirizaawo. Omusaala teguli kufuula wansonga okuggyako kugenda kukufuula omuddu mirembe na nnaku. Boosi waalisalawo ku mukolo n'asonda mmeka? Nyina omukolo gye twali nga tusonda ntebe ku kyaki emu n'ennyimirira buli ntebe nga bagitadde ku 1.5 ne bagala twagala kwebaza munnamawulire munnaffe Ssentongo Frederick Lugonvu ne bampa omukisa okwogera. Olwamala okwogera ne mbaga nti mukashi kanguleyo entebe emu ku kakadde kamu n'ekitundu buli munnamawulire naye nga bannabyabufuzi abaaliwo baali ngenda kuleeta
basuubiza nenkwata mu ggwale nenkakuba nange nenvimba abanda banga balowooza nange kansomesa omwana wange ayingira amawulire ne beerabira nti ezo si za amawulire, ezo za biki ebirala by'okola ng'ovudde ku musaala. Kati wano we tuli oli ajja kukubuuza mukyala Nampiima, gwe nga gwe ekirowoozo ky'okulunda enkoko wakitandikirawa? Lugovo, ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Mu mawulire oba mu mirimu gino gye tukola gye batukozesa, fe abasinga nga fe bannamawulire tusobola okuba nga tufuna akasente nga si kangi nga katono naye ate ka mugaso. Kyokka omulimu guno gwe tukola tulaba bingi. Getting exposed. Nze bwe mba ku BBS okuva lwe natandika emirimu gyange egy'amawulire batuwa bits buli omu mwakolera. Noweesanga ne bagamba Yuda agenda ku Parliament, ne bagamba Gundi oba Farida saka police, ne bagamba mukyala Lugwama gw'ogenda kubeera ng'otuwa ebyobulimi. Nakwasibwa sekita ya agriculture. Bangi ne bagamba gye bamusindise. Ate nga basinga tebaagala. N'olumu nzijukira nali ngenze mu maternity leave. Nendeka nga ngambye editor nti nsaba agenda okunyambako mu kanyomero kange kubanga ngenda mu maternity leave. Buli omu yagaana. Ani agenda mu bulimi? Tebaagala agenda mu ebyo. Naye ate nga bw'ogendayo buli lwokyalira abalimi bali n'olaba bye bakola, n'osanga omusajja ng'azimbye mansion ng'agizimbye mu bulimi, mu kulunda nkoko oba mu kulima mmwanyi. N'otuma nti naawe osobola okukola ki? Okukikola. So mu mawulire gano mwembadde na getting exposed n'okulunda enkoko kubanga nakyalira abalunzi baazo. Ne bannyonnyola byengendo bannyonnyola oba genze nnyonnyola abamu abazze batulaba ku mukutu guno gwa Lugonvizi show, nabo ne ba getting exposed nga nze bwe na gettinga exposed n'omuntu omu oba omulala. So mu mawulire gano ffe Lugombo omukisa gwe tulina tutambula ne tulaba ne twekosa omusaala omutono gwe batuwa ne tutandika ekyo. Ate abantu kibagambe nze omanyi abantu bagenda ne bagamba nti gwe Lugonvu lwakuba mu muyina ku ssente. Nedda, nze omuntu gwenkyaziza oba gwenkyalidde saagala mbe kubanga olukumu olwalina walujje wenjagala kyekimu na kino. Nze bwe nakyalirako omukyala omulunzi w'enkoko zino yangamba ngenda kukuwayo enkoko 5. Nga ogenda kumpa enkoko 5 nti nga neeyanziza naye nga ndaba kiyinza obutasoboka. Enkoko 5 because ye gatagaba ssente mugezi nnyo. Nenzija nembuliramu omwami n'agamba kati omwami bwe namutwalayo naye nayongera okusoma nga nze bwe bandiridde ng'obikusanyudde. Omwami yakomawo waya zikyuse. Twali tulina apangisa ekiyumba kyaffe ne tumugjamu amangu ago. Ekiyumba ky'enkoko? Olwo mwali ekirowoozo mukifunye? Ekirowoozo twali twalundako. Lugongo twali twalundako ku broiler nga zaabwe. Twalundako layers ziri ez'amagi ne zikola ki? Ne zigaana. Ozabalabako ku show yasooka yonna information baali. Kati bino amaanyi ogaleeta ku nkoko ennansi. Omukyala amaze okulaga bwafuna mu nkoko ennansi. Amaze otegeera oli bwafuna mu nkoko ennansi. Nze n'omwami ne tukola ki? Naffe ne tuzitandika. Ne mu kutandika twalina ebibuuzo bingi. Mu bibuuzo ebyo ebingi bye twalina ekibuuzo ekikulu kyo twali tukirina ekyokubeera n'ekifo. Kubanga Lugonvu singa obanga opangisa essaawa eno n'obeera n'obukadde bwo 10 kituufu osobola okulunda enkoko eŋŋanda naye w'ogenda okuzirundira wuwo. Lindako ng'oteekateeka okulunda enkoko. Yes. Ng'oteekateeka okulunda enkoko ekisookera ddala ky'olina okuba nakyo nga tunalowooza ku capital. Olina okuba n'ettaka. Atalina ttaka beera ne poloti. Waliwo abamanyi okunkubira essimu nga mukyala Lugwama nina milioni zange 15 sisobola kulundamu nkoko. Nemugamba osobola bulungi naye w'ogenda okuzirundira wuwo. Era abasinga abajja mu musomo bwe bajja mbawo omusomo Lugonvu kati nga byaddala omusomo mu nkoko zino. Bwe mankuwa omusomo gwo omanyi ndiwo okulobingira abantu bange. Bwe mankuwa omusomo leero lwakumeka leero lumu musawo si musawo mukyala Lugwama mpe ennaku z'omwezi ez'omusomo. Omusomo wojjira wengukuwera naye mbeetaaga nnyo olwokusatu. Ku lwakusatu? Buli lwakusatu mbeera nga bankoko. Ku lwokusatu tujje? Mujje.
mujje ku Lwokusatu nja kuba abanagenda nkuleetere ganga leta ganga ate kati mwe bantu benjagala ku proze sagala muntu nze bino bemunyumye ebyobufuzi njagala muntu akyusa nsawo ku Lwokusatu buli Lwakusatu gwe kyoba omanya ffe tugaba omusomo bawe simu ya Mbabazi buli ayagala ogenda nange mu musomo gw'Olwokusatu olujja confirminga naffe ku Lwokusatu olujja mukwate simu eno 0775 444 987 0775 444 987. Kino kigenda kujja bwe kiti oyinza okuba oli bweru naye ng'olina omwana wo gwe waleka e Uganda. Omwana mu kifo ky'okumunoonyeza ssente naye zimutwala ebweru mufuule manager w'enkoko zo wano e Uganda. Tekitegeeza nti oyinza oga nti nze siriiwo naye tolina muntu waaliwo era oyo abatabulawo gwe wakwata bbaawo n'omusimbi ne mugenda okusoma si ye yakutwala. Kitegeeza nti ne bw'oba tuli Uganda kwata bbaawo ajje tugende. Okusoma kwa sente mmeka? Okusoma mbasasuza $5,000 naye bwe baba nga bangi nsalako. Kubanga ffe bwe twagenda okuyiga enkoko zino twasasula $2,000 gyali 2 naye bye tufunye mu nkoko zino nga tuzzeeyo n'omwami wali nasoma ng'omu kuba nali munnamawulire nga waliwo ttiimu gye basomesa ne ngenda okukavaringa naye nze mukuddayo n'omwami kubanga kubalira bizinensi. Bwe tutuula ne nkuwa omusomo mba nkubalira bizinensi eno kati ogenda kukola bwoti ogenda kukola amagoba bwe gati wano ojja kukolamu bwoti kino na kino bisuubire. Mu musomo tufunamu kinaki? Mu musomo ekisinga obukulu kwe kumanya nti ssente ze ngenda okusiga bunzi buno ddala zinaavaayo kubanga $5,000 gino gy'osasula ng'ozze mu musomo lugongo gigenda kweyimirira obukadde 10 bw'obadde ogenda okusaamu nga tomanyi. Abasinga nzize mbaga nti ekisinza okulemesa abantu projects ezitali zimu nga si ya nkoko yokka kwe kulaba nti gundi yagikoze nawe n'ogitandika. Iffe twaluna enkoko eza broiler zaatulema lwa nsonga twazifunamu musomo. Twalaba gundi yakoze ate nga ne ssente zitandika tuzirina zaatulema. Ekikulu si kwe kuba ne ssente zitandika business naye kwe kuba n'amagezi ku business gy'otandika. Abantu abamu balina ssente ffe twatandika project eno ey'enkoko eŋŋanda nga tulina ebibuuzo bingi. Ekisooka ekimu twakirina kugayo ekyettaka twakirina naye ekisooka tetwalina ssente zimala. Twalina ssente naye ng'enkoko bwe zituuka ku myezi 2 tugenda ku research twajja twongerako obwongo kuba bwe tukuwa project eno tugamba gaziya obwongo. So twalina ebibuuzo nga ssente tewali naye nga tutandise n'omuwendo ogusaanidde gwe batugambye naffe gwe tukubiriza abantu okukola ki okutandika nagwo. Simba wakati awo nakoze program naye olwokuna lugenda kuba nga luwoomu kubanga nage nti ogenda kusomesa nze nze mpuliranga ku lunaku olwokumeka Olwokusatu okujja ntegekerayo enseera zange 10 enkulu n'empanga zange 2 kwetandikira. Nkuku za nkoko za lunaku lumu na za mwezi wangi ze nkoko ze ntono ate abantu tebannaba kukimanya. Waliwo wajjana kati nga bw'oŋŋambye nti Lugombe yagatandika n'enkoko enkulu. Tandika n'enkoko ento omanye enkoko ento eno singa gy'otandika nayo gwe munotuka okwaluzaamu ento bagikwata bati nze nja kusomesa engeri y'okubulundingamu enkoko zino. Ate abalala ffe nga balubwamu ekirungi kye tulina nti Lugonvu singa nkuwa enkoko zino nenkuwa enkoko 5 nenkuwa obukoko obwadde 1 tusigala tuwogera ku ssimu kuno kakoze bwe kati kati enkoko za wiiki emu kati zigeme kino ne vaccination kyate mbiga bibira tujja kubiraba mu maaso nga bwe tugenda wagaye tuli mu kwanyula nnyo naye buli lwenkuba enkoko zino ne tusigala nga tucommunicatinga we ensobi nnyingi z'oba olina okukola z'otakola. Ate abantu abamu abasinga abayingira projects zaffe zino oba emirimu gyonna tugiyingira nga gwe mulundi ogusoose. Bw'aba ogenda kulunda enkoko omulundi gwe ogusoose mpozi ng'otandikidde muloko naye bwe ziba enkoko ebika biri ebirala tugende muloko kuba oba ojja kukolamu kokuloosa omulundi ogusooka ogenda kuziyigirako. Kati nze zange sikkiriza nnyo bantu ziyigirako sooka oyige tusigala ku ssimu olutulunda ffenna naye kuki ku ssimu tulunda ffenna ku ssimu. Mukyalo bwama ngenda gema Newcastle nteekewa teeka ku liiso ngenda gema Gombolo nteekewa teeka mu kamwa naye bw'omala ozigema ziteeke ku treatment ya gumbo stop wadde si ndwadde. Lwaki
season ngeno gye tulimu yankuba koko zijja kufuna empewo so gumbo stop kyechate gumbo stop treatment ya gombolo ntine enkoko zaffe zino ezaaloko kyenjagala okubuuza mu kusoma kwasoma bya bulimi nasoma mawulire mu field naye nyinayeko ka certificate mu entrepreneurship okutandikawo emirimu entrepreneurship eri mu kati zempulira gombolo kati wamusoma omuyigidde wano bino kino kisawe ky'ebyobulimi ebbanga lyonna akakimalamu ninga omusawo w'ebisolo mbulako documents naye ne bavet abamu nsobola bachallenginga because negemera Malex tulina empisa electric mu kugikuba wano ku nsingo nzibu ku bukoko obuto tubugema Malex oyo ne bubanga busobola okula speed yena science ojja kuba omuzula naye n'abalunzi benziwa bagenda bamuzuula ne mbaga kati otandika okwaluzamu nga plant ogenda kumwe enkoko soko zigeme ki Malex isobola okula speed utazigeme Malex zijja kukula nga ziri ezo mu byalo eza bulijjo ziriwewo okumuwa amagoba ewamma mbagamba enkoko ennansi olunda enkoko emyaka ebiri emyaka 3 enanga tekula nedda zino enkoko zaffe emyezi 4 n'ekitundu oba otandika okulonda amagi naye wangi era kitundu oba olonda amagi alabiridde obubi 5 ate abalabiridde obulungi nga sente z'okugula emmere tebazeeguya myezi 4 ng'olonda olonda amagi bw'oba ogenda kutunda mu nnyama ogenda kugitundira ku myezi 3 n'ekitundu oba 4 era wano nadde nakubalidde dda nti njagala abantu baffe bamanye ku nkola y'amagoba mu nkoko zino eŋŋanda muleme kwekwasa nti nateekamu ssente naye sifunye ate kirala njagala abantu baffe bamanye biki ebiviirako projekiti zino okugwa akalango singa kutandika projekiti zino lugonvu notandika projekiti gwe ne mukyalawo oba ne mukwano gwo biki ebiyinza okugisuula nabyo njagala tujja kubiyita akadeko obulango kazi katusooke tubuveemu kati nnyo bwe tukomawo tugenda kuyiga weeteekateeka otya ng'ogenda okuyingira bizinesi y'okulunda mwami mukyala Wahida Lubwama ndi ku kyeyo ninayo obukadde bwange 2 mbuleete entandika okulunda enkoko nziyiwe mu nkoko biki biyinza okuleetera okufiirizibwa nsobola okulunda enkoko nga ndi ku kyeyo ntandikiddewa tukomawo tugenda kutandikira naye nga atugambye atuwadde offer ey'omusomo olwokusatu olujja ogenda kukuba ku ssimu eno gwe tugenda okuŋŋaanira 0775 44 49 87 atusayiddeko naga nti ajja tusomeseza ku mitwalo 3 naye tegekayo emitwalo 3 eginaakutambuza n'okuzza kwolwo tufumbire tuugi bafumbire buugi oba amagi ga boyira amaganda wangi nze mba nsuubira bafumbira girya boyira eganda tunywe ne ku tuugi tuli ku faamu na buugi mujja bonywa gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'Ewakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be Balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Lwengo General Hardware abasangibwa Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe.
Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite All Competitor Station. Esimu noti 77758206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 785820 oba noti 75232330 Focus Construction Company. Let's build the future. Nkyali nawe kyali nange ku Lugomvizi Show. Njagala kwebaza gwe natulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwebaza abantu abavuddeyo abatuyambye ku nteekateeka gye tuliko. Mukyalo bwa matule ku nteekateeka ku Lwokutaano Olusemba mu mwezi guno tugenda kwenda kuzomezi 26. Omwezi guno ogw'omwenda tugenda kubeera ku Divine Hotel eriawo ku Lubaga Road nga ku Poppo ku Divine Hotel we tugenda mu Ndeebaawo. Naye bw'ogivaako oba obisaize ekibuye ogivaako eriawo Divine Hotel ne bw'obulizaawo okugunjagala genda ku Divine Hotel Lubaga ojja kubolabawo. Tugenda kubeera n'ekijjulo n'abaana kwoteeka abazadde abalina abaana basikosera na lubiri. Tugenda kulyamu ffenna, tunywemu ffenna, tutambulidde ku mulamu ogugamba nti nze gwe ffenna basanyufu. Buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwo, buvunaanyizibwa bwaffe okufuula abaana bano abasanyufu. N'olwekyo bya bwereere ne bwoba oyina abaana 10 omwendo gwonna gw'oyina nga baana basikosera jangu nabo bamiitingeko. Oyinza okuba ng'omwana wo ayisibwa mu bingi, alumizibwa, twagenze mu kaseera k'enkuba nga buli lwe tugenda mu kaseera k'enkuba afuna ataaka. Naye nga waliwo omuzadde alina omwana we eyali ayita mu mbeera y'emu naye n'afuna eggezi. Bwe tunaamiitinga tugenda kufuna abantu ab'enjawulo bano muzadde ku muzadde nga batuwa testimonies nti nze owange yali bw'ati naye yatereera. Kati mala n'emyaka nga sirabye ataaka nga n'omwana ayimirira nga tosobola kukkiriza nti alina nnalubiri. Tugenda kwogera. N'olwekyo ennaku z'omwezi 26 Divine Hotel by ssaawa 4 beera ng'otuuse. Waliwo abantu abagamba njagala kumanya kino, tutambudde tutya, tukoze tutya. Ennamba y'essimu gye twabawadde coordinating omusomo gwaffe ogw'Olwokusatu olujja gye muba mukubako yennyini n'okuweereza WhatsApp eya 0775 44 49 87. Webale nnyo okugiterera ku screen 0775 44 49 87. Omukyalo oyo mumukubire okumwebuuzaako oba mumuweereza obubaka mu WhatsApp okumwebuuzaako ku nteekateeka eyo. Ku Lwokutaano Olusemba mwezi guno ogw'omwenda ennaku z'omwezi zijja kubeera 26. Omwezi guno tugenda kubeera ku Divine Hotel. Jangu tunyumirwe okulya n'okunywa kwa bwereere n'okusanyukamu. Obwana obwo buzinemukko kutuzina. Waliwo akaana nga kabeera mu kwekubagiza buli kaseera. Akaana kagamba maama mpulira mbikoye njagala nfe nkuwe ku kyanyu. Obulumi bwabaddemu ebbanga lyonna n'atuuka okusaasira omuzadde. Omwana oyo asobola okuddamu essuubi ng'ategedde tali yekka. N'olwekyo kyago twagala n'okwebaza abatukwatiddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukoze omulimu ogw'ettendo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangi waliwo abaweereza akasente kaabwe, mutukoledde omulimu mulungi n'enteekateeka zonna zaawedde. Tuline omukyala Wahida Lubwama okuva mu bannaffe abaaba Lubwama. Bano balunda nkoko, ennansi, balima emmwanyi n'amatooke. Ate nga bye bintu ebirimu ssente ku lwaleero. Twagenze okuwummula nga tukitegedde. Ku Lwokusatu ffenna tugenda kubeera Kawoko mu tawuni esembayo gye tugenda okubeera. Bino ebyantambula nti tugenda kugenda ffenna. Tegekayo emitwalo zijja kuba nga wakati w'omukaaga n'omusanvu nga kwe kuli entambula n'omusomo. Kwezo ssente kwe kugenda okubeera entambula n'omusomo. Tumiitinga wa? Ffe tujja kusimbula wano ku ofiisi za Lugomvizi Show ku Hamu Towers e Makerere. We tujja okumiitinga. Essimu gye mbawadde gye tujja okutambulirako. Tugende tuyige. Naye twagenza okuwunzika ng'otubuulire neeteekateeka nti omuntu
biki byalina okusooka okuba nabyo? Ekyo ekibuuzo kikulu nnyo. Bw'oba ogenda kutandika omulimu guno ogw'enkoko ennansi, ekisooka olina okuba n'ettaka. Ettaka bunene ki? Abantu baffe obamanyi. Obunene bw'ekifo si kintu kikulu. Nze Lugombo njagala nkule bw'owulira Local Agro Enterprises Limited, oyinza okulowooza tuli ku yiika 10. Naye nga tuli ku POLOTI FUUTI era wafunda ddala. Ffe tuli kyakulabirako kirungi eri oyo omulinzi n'omulimi ayagala okutandika ku mutendera ogwa wansi. Muli ku FUUTI? Tuli ku FUUTI, tuwera na bulungi 5 ku 100. Bwe tukolera emirimu gyaffe egy'okulunda enkoko zino eŋŋanda. Tewera 5 ku 10. Nyina kye njagala okubuuza kuba kati tulinayo obupoloti abaana baffe, waliwo Abafrika, tulinayo obupoloti bwaffe ebbanga FUUTI 5 ku 5. 5 ku 5 ekitundu. Awo wonna osobola okulunda solo nga aziwoolundira. Waliwo abamu najja nakugamba mukyalo bw'amanyina miliyoni 10. Miliyoni 10 ezo oyagala okulundamu enkoko naye woogenda okuzissa wo. Oba oyagala ziteeka wassenga oba watatawo muto. Projekiti yo bw'etandika okukwata akugamba ekifo kyakyagala ogenda kuzissaawa. Ozitaataaganye. Otaddewo enkoko ozimbyeko ebiyumba abantu batandise okutegeerera awo kyokka nannyini kifo akugamba ye ekifo kyakola ki? Akyagala. So weeteeseteese otya beera n'ekifo nga kikyo. Omuntu ku FUUTI 5 ku 5 asobola okulundirawo enkoko. Asobolera ddala bulungi 5 ku 5. Osobolera ddala bulungi okulundirawo enkoko. Kasitagaba nga 5 ku 5 ago gago. Tetwagala kumanya oba gago mu POLOTI oba mu kyapa naye nga gago. Kyekisookera ddala. Kyekisookerako. Kambayambe. Kino ekintu nze nsinza okukyagala ng'emazima. Bw'oba ng'olina obukadde 3.5 mu kaseera kano olwalira ekiro kino, ng'olina obukadde 3.5, jangu nkuwe POLOTI FUUTI 5 ku 5 ebisigadde bireke. Bw'oba ng'olina obukadde 3.5, njagalayo bannamukisa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3.5 ng'obulina, jangu nkufunire POLOTI ebbanga kilomita 3 okuva ku Kolansi. Omanye nti ofunye ewawo. Kati maze okufuna baguzeewo. Esimu zange muzimanyi kati baguzeewo. Baguzeewo. Bw'omala okufuna ekifo nga Lugombo bw'oba wadde waawo. Bw'omala okuba waawo kati biki byeweteekateeka nabyo ebirala. Ekisooka mu bulunzi buno obw'enkoko waliwo ebintu bye tussaamu ssente nga tubyetaaga naye nga ate byo tebigenda kuzza magoba mangu. Ekisooka weetaaga ekiyumba ky'enkoko. Waliwo eyankubira omu essimu mulunzi wange. Namuwa enkoko 10,000. Najja abeerako n'empanga 5. Ne muga empanga ezo zitunde nga za myezi 4 okomyewo ku ssente zo zooteekamu. Yatunda empanga 4,500. Yajjamu obukadde bwali buwerako bwalinga 9+. Namukyalo bwama ssente nga tezivuddeemu bulungi. Ne mugamba tezivuddeemu bulungi zitya. Natunzeeko empanga 4. Buli emu bakuwadde ssente mmeka? 2,000 bwe batyo. Ku myezi 3 kitundu. Ne mugamba kakati tezivuddemu enkazi oziyina. Enkazi zo nzirina. Ne mugamba ssente tezivuddeyo zitya. Kati kati bwe mbala ssente zentaddemu nzimbyeko ekiyumba ne mugamba n'ekiyumba okyetise n'okitwala mu katale ne bagaana okukigula. Nti nedda kyo weekiri. So kati bw'oba ogenda kutandika projekiti weetaaga ekiyumba. Kyekiddako. Nakyo nga tekigenda kuzza magoba naye ng'okyetaaga nga bwe wagula POLOTI. Nga tegenda kuzza magoba naye ng'ogyetaaga okolera. Takalyo. Ate ng'osobola n'okuteekawo akayumbako kisenge naddira kuba nze mukyala Lubwama. Eno programu y'abanaku bannange. Y'abanaku bannange. Bajje tube nga tukolera wamu omulimu gwo. Gwe ontandikidde omwezi. Lindako. Ndabika nyina mwakajja. Oyina mwaka ssente. Kwata ekitwalo. Neyanziza so neyanzeege. Kwata ne 5. Amina bannange. Ontandikidde omwezi. Eno programu y'abanaku bannange. Ntandikidde ku kino. Ko ngambye nti owa 5 ku 5 asobola okulundirako. 5 ku 5 asobola ddala bulungi okulundirako. Jangu nkuwa akapoloti ka bukadde 3.5. Mu mannya ge. Ate mu ttaka. Ate gwe ow'ettaka oba omuyambye nnyo kubanga ab'ebibanja balina obuzibu. Aba yakagulawo nti ate nannyini ttaka yalitunze. Era bwe kiba nti ate mugwegule. Gozirini oba omuwonyi. Tumaze tufunye poloti yaffe. Ayagala okulundira ku
egenda kuba ya bukadde 7 n'ekitundu kubanga ejja kubaako ekyapa okyafuna puloti y'ekyapa 7 ekitundu kati gye nakoma okuwulirako yali ya milioni 15 munda eyo naye kati ate neri kilomita 3 oboziina wano kumpi ate obagonderezaamu muliguze tulina era twagala okubanga awo wenyini we tusinzira mukyala wa Hida Lubwama tuteekewo teweepampalika ku nnyumba nene zimba kisenge na ddiro mbeera ya kinako kati okugamba abantu ffe Lugonvu we twatandikira obulunzi buno obw'enkoko eŋŋanda ekifaananyi kye twatandikiramu nga kizibu Lugonvu okuva eri nojja n'otwesiga n'otuwa emitwalo 5 nti tuli kuwa obukoko nga mulimu ng'obuyumba bw'enkoko tebulabika bulungi ate ekifaananyi kyennyini we tusula kisenge na ddiiro okitegeerako nga tewamatiza wasulako mu kisenge n'eddiiro twasooka mu luumu emu nga tugipangisa naye nga bweggaye nti omuntu ono bw'aba aguze poloti nga yiye aba agirinako komandi nene gw'osala noga kati kantekeko ekisenge n'eddiiro nsooke neebakeko wano nga bwe nnunda enkoko enkoko zino bwe zitandika okumpa mpulaninge nga ziweko nga bwe nkyusa n'ekifaananyi ky'ennyumba mwensula wano bwe njagala okubuuliza ekiyumba tekigenda kuzza magoba naye ekitundu ku kapito ow'ensikirano bwe weetaaga ow'ensikirano nga bw'olaba poloti eri era kugenda nti ekiyumba ekyo kitwale mu ssente z'otadde mu nkoko ekyo tokibala wadde ng'okyetaaga kati kapito kigwe tubala kapito aguze enkoko Bubala Bwama nti mbaguzeeko enkoko 5 mbawadde akakadde kamu n'ekitundu bakakadde kamu n'emitwalo 75 nindako oyo ye kapito enkoko 5 za senemeka kakadde kamu n'emitwalo 75 naye bwe mba natudde wano nazikubalira sokolinde enkoko 5 akakadde kamu n'emitwalo 75 nga tukuwa enkoko 5 bawano ziwedde mu nsawo nande kuwadde endala kamu n'emitwalo 75 bwe mba n'obukadde 2 bugula enkoko zange zibanga 7 nkoko 7 kati maze okuzigula waliwo okulya bw'omala okugula enkoko ezo weetaaga ebikozesebwa weetaagayo drinka weetaaga feeders waliwo obudagala bwetwandiise tubuyite disinfectants weetaagako ku disinfectants naye nga si nnyo kwegamba nga faamu bw'ozituukako bwe zikola ki bwe zibeera gwe bw'omala okuzimba enju mu poloti yo oba oli bw'amala okuzimba enju mu poloti Lugonvu gy'amuguzizza alina okuteekamu obuliri yeebake mulina okubaamu ebikopo n'essowaani mwanywera kati bw'omala okuzimba ekiyumba ky'enkoko weetaaga enkoko mwe zinaaliira weetaaga obukuta weetaaga emmere gye zinaalya n'ebirala awo n'olinda emyezi 3 n'ekitundu ne zitandika okuwa amagoba oba okitegeera naye ng'okweteekateeka kuno kweko nga bwe nkukumenyedde era atakutekedde mpozi ng'otagoberedde ogambye ekisooka beera ne polotiyo oba beera n'ettaka kyekisookera ddala ekyokubiteekako ekiyumba saagala tandika omuntu yantandise na nkoko mmeka omuyiga nganze omuyiga nga Lugonvu olina okutunulako mu nsawo yo bw'oba otunudde mu nsawo yo yeekuwa peesi ku muwendo gw'enkoko gw'ogenda okusobola enkoko zino zaakuteekamu ssente era abasinga bw'aba alowooza nti agenda kuzinvestingamu omulundi gumu bwa bbu atuule nedda nze kakati mukyala wa Hida Lubwama halo kwata essimu halo gyebale nnyabo maama obwedda kebera ku WhatsApp nga toliiko ne ŋŋamba kakubire direct nze Norini Nawudo nkubidde wano Saudi Arabia kakati nkulabye ng'osomesa ku nkoko nze kyenjagala nzije ne ssente zange ntandike okulunda enkoko ntuulaawo nga nzirabirira kinaasoboka kyandisobose naye ssente ezo z'olina ez'omulundi ogumu ziyinza obutamala okuggyako nga gw'olina abamu mbagamba tosoteekawo akabizinesi akatonotono konojjangamu nga bw'ofiidinga mu nkoko kyabuvunaanyizibwa nnyo otandika okulunda enkoko ng'olinawo akabizinesi akatonotono oba ng'omanyi ssente bw'oba oziyina ng'olulira za muzindo ziwera osobola nti kale katugambe olina miliyoni 2 poloti ogirina otutte enkoko 5 enkoko zisobola okukumazaako miliyoni 2 zisobola okukumazaako kuba ojja kuzimbako ekiyumba ojja kugulako ebikozesebwa ate naawe olina okusigazaako ssente mu nsawo
notalinda bulinzi ki enkoko wali kati ekirala obunafu bwe bayina nti enkoko abamu avudde Saudi nga bwoze mukyala Nalwoza mukyala bwamakuwadde enkoko otandise okuzirunda zituuse mu butuufu ssente zo zikumazizaako naye ate okoze obugayavu mu kunoonya akatale otuusizza empanga 2.5 zetaaga otwala mu katale okuzitunda naye tolina na budde bugamba nti no kangende ku owino njogereko n'abasuubula enkoko nga bebbeegi bagenda okuntwalirako wabula gwe olinze bba abaguzi bakole ki bajjaawo olina okuba nga oli creative mbadde nkugamba nti ffe tuzze tubeera creative okuva twatandika enkoko zino paka kunoonya obutale okulaba nga twongera omutindo ku nkoko tewali azaabi tusomesa nnyo ebimu ffe tugambye nti naye kino kikola ki kyetaagisa nakino kyetaagisa jjukira omuntu akubalira bizinesi okujjako ffe balubwamu tewali akubalira bizinesi abasinga tayagala kubalira magoba abalaba nga ojja kukola okole ki omusinge that's why bano bannaffe abali mu nkoko zino nga broiler leya abazitunda takubulira walungi wakufunira akugamba londamu wiikisi mukaagodde kati amagoba gende enkoko ennansi gali luddawa amagoba gende enkoko ennansi gali mu kwaluzaamu gatya lugonvu singa kuwa enkoko zino nojja Katonda nakuyamba n'obeerako n'enkazi ng'ebi bisatu amagoba ago galiwa buli wiiki olina obusobozi obwaluza enkoko ekitono ennyo 7 okwaluza ezadde 1 yes kubanga mu magi gogenda ozirondamu enkoko enkazi ze zisinga okuba n'omugaso amagi gogenda olonda mu nkoko ezo ebisatu togenda gaguza balya saagala oguze bali abali baguze ng'oyagadde bwagazi ngate sente zakuwa zezo z'otunda oba oyagala amagi tray wange ey'amagi ya 3.5 amagi gano agagundi amaganda ate mwe abali saagala nnyo abali si bakasitoma bange nze njagala muntu agenda kwaluza gyemu nnyama atunde nina omukyala ali Mmengo wano agaguza balitria agabaguza emitwalo 4 mukyala lwanga ali Mmengo awo ng'ewakayiwa agabaguza tray emitwalo 4 abalitria bagategeera ate ekirala okukola amagoba mu nkoko zino kisinzira nti oba ogenda kuguza bali era nyina tips zenkuwa nekugaa nti n'olugonvu bw'oba olonda tray 6 oba 7 buli lunaku ng'okimanyi tageti oyo akuguza bali abali enkoko amagi amaganda ng'era oyagala akataleko kabeere kanene zongereko omutindo otya ziwa omuddo bw'omala oziwa omuddo nsobola n'okwadvisinga nti kati gwe ogenda kuguza bali toteekamu mpanga empanga tozeetaaga togenda kwaluza ate ffe empanga tuzaagala tufatalizinge kakati ekirala negamba ziteemukko omulundi nga gumu kubanga gano teweetaaga mpanga oyagala magi kati nze bwe mba ngenda kwaluza sina nsonga lwaki enkoko zange nziwa nnyo greens ate nga zimwetaaga yes naye sina nsonga lwaki nziwa nnyo greens era sina nsonga lwaki enkoko zange nzita ebweru zitambule kubanga seetaaga yellow yolk nze neetaaga kaana naye gwe bw'oba ogenda kuwa bali weetaaga yellow yolk weetaaga nnyo yellow yolk eyange naye egenda kuba yellow yolk naye nga seena eri konko bwe munajja kufa mujja kugalaba seena eri konko naye nga tizi yellow naye nga bw'oba otaddemukko omuddo n'ozita n'ebweru ne zitambula mu mulundi nga gumu mu wiiki oba emirundi ebiri ate eyo yellow eyongera okubeera konko yonna nga super yellow so kisinziira gw'ogenda kutunda otya waliwo abalunda enkoko zino naafuna amagoba nga mitendera gwe nsobola okuwa enkoko za loko n'eriyasi nemu enkoko za loko nempa n'omuntu omulala buli omu ng'afuna amagoba age naye nga nabawo enkoko obungi bwe bumu gwe ng'ofuna ebitundu 2 ku 100 amagoba eriyasi ne wesanga nga enkoko ze yazikolamu amagoba ebitundu 4 ku 5 ku 100 n'osanga ng'ate oli nabukeera namu enkoko nga yakola amagoba ebitundu 7.5 ku 8 buli 100 lwaki nabukeera amagoba age mangi ku gago lwaki aga eriyasi ate mangiko oba matono kugannabukeera kubanga ono gambye Elias asobola okuba nga afuna ebitundu 4.5 ku 100 gwe ng'ofuna 2 ku 100 ne Nalukwago ng'afuna ebitundu 8 oba 7.5 ku 100 lwaki ogafuna amagoba ago lwaki ganjawulo buyi creativity kikyoyongeramu gwe creativity eyiyo nafuku ya Elias sate ne ya Nalukwago y'amaanyi nnyo esinga ku yani kuya Elias kati awo projects weziremera abantu abamu waliwo gwowe enkoko 20% yeriwa oba gwe percentage yo yeriwa ey'amagoba nsobola okuwa enkoko zino 5 n'ozitwala zonna n'ozirunda ne ziweza emyezi 3 n'ekitundu zonna n'ozitwala mu katale n'ozitunda eyo ye 20% alya kikagga ozirunda ojja kufunako amagoba naye nga matono
kubanga ekiyumba kyonna okyeze enkazi n'empanga zonna otunze lumu. Kakati nze mankulinze oba onkomezaawo ssente ate nkuwa obukoko obuki kati ono owa 40% ekiyumba olese kikalu owa 40% yaliwa akuza n'atundako empanga n'atunda n'amagi enkazi n'azirinda ne zibiika n'atunda amagi ate amagi ge alina okugateekamu era empanga n'abanga asobola okutunda amagi nga bw'ayaluzaayo asobola okugamba nti eno wiiki nonda tray ya 40 buli wiiki oba 5 zenkoko nga 8 zesobola okwaluza oba 10 n'asalawo eno wiiki amagi kangaguze balubwama bennyini naffe tugagula bawutugula watubagulako amagi 1.5 yes kati ndowooza kiraba nti ate singa yeeyaluliza ataafunamu kati asobola osalawo n'agamba sijja kusobola kwaluza nkoko 8 buli wiiki obula eno wiiki kanjaluzeeyo nga nnyina yeetaaze eno wiiki kangaguze balubwama tugula 1.5 tray nakati njagala banakuguza enkoko ng'olina amagi nga gy'oli leeta kufamu amagi kakati oyo asobola okusala n'ogamba kanjaluzeeyo enkoko endala 8 ogenda okutunda zino ezibiika nga ziri 8 zewayaluzayo zitandise okukola ki okubiika osobola okwaluzayo endala 8 ogamba kambulondemu buweze omwezi mbuwa abaana babutambuze oba nfuna abobugali babutambuze mu baana abalonda obuganda abaagala buddemu okubeera nabwo nti osobola okwaluzayo enkoko 8 n'ozibuludinga ne ziweza omwezi buli kamu n'okatunda nusu oba 7 kubanga abantu abeere waka nga yandibadde enkoko zenye 5 osobola obuwa abaana ne babutambuza ndaba nnyo nga batambuza ice cream bw'obeera n'obukoko bwo 8 nga obwaluza obulunze buwezezza omwezi n'ofuna abantu nga 6 nga bagenda babutambuza nabo bo bawadde omulimu nibaga nti buli kakoko k'otambuza bo bayinza okuba batunda 8 gwe ne baba bakuwa 7 ye nga buli kamu akalyako 15 bw'atwala bw'atutte mu kiyonjo n'abutambuza ne buggwawo nga 5 n'obulala bw'atyo n'ogira n'otundayo ku magino kati gwe amagoba ago bw'oyaluzaayo kati tugenda mu sizoni ya Desemba waliwo omwami bamuyita Golola namugaye ayaluza kati namugaye kati ow'ensangi ali mukono Golola namugaye yange mkyalo bw'ama natandise okwaluza namugaye kati soko yaluzeeyo enkoko ozirunde ziweze emyezi 3 n'ekitundu oba 4 Desemba ono ozitikke zonna ozitwale ku Owino bazigule buli emu ne baba bakwadde emitwalo 2 wali osigaza wali olina ekyuma ekiwanda obukoko ye parent stock eri gye wakola gye nakuguza kakati bw'obanga oyaluzaayo enkoko 5 n'ozirundamu ne ziweza emyezi 3 n'ekitundu ku Christmas n'ozitwala wali mu katale ku Owino oba Kaleerwe nze wentera okutundira buli emu naba bakuwadde emitwalo 2 enkoko 10 miliyoni 10 enkoko gwe wazeeyaluliza tewazigula ewange wazigulayo omulundi gumu gwe wazeeyaluliza tewakola ki tewazigula oba ofiirwa ki eyo wiiki etya kuba amagoba g'enkoko zino ennansi tugabalansinga buli wiiki kakubeere kulonda magi tubalansinga pa wiiki era bw'olemu okubalansinga amagoba ago buli wiiki manya eyo faamu tekola ssente nebwo ate kizibu okusanga ow'embuzi nga balansinga amagoba ge buli wiiki embuzi ogimanyi kati so enkoko zino olw'okuba nti nno lwaki tubalansinga buli wiiki tugaba enkoko era nkugaye nti buli lwakusatu kitegeeza buli lwakusatu tugaba ki enkoko tugaba enkoko mu bakasitoma kyembuuza ku lwokusatu bwe najja mwinayo obukoko bwe musobola okunguza nga mumaze okunsomesa ne ŋŋenda nabwo ogezesa enkoko ezo ziba ku oda wangi era zonna eziriwo tubeera n'abantu nga tulina oda z'abantu myezi 2 mu maaso era kati lugombozi kizibu kufamu okosanga nga ndi munju neebase n'embulizaako ng'enkoko zirina okubiika amagi ga myezi 3 bagasasula aba odalinze obukoko ekiki yes enkoko zakolera booking tetuzigula nga abagula engoye mu dduuka otegedde kati so sigenda kwongerako osaaga mbadde ekyakunyumiza 75% kale tugimazeeyo aliwo afuna 85% oba 70% nti singa olwona enkoko zo n'otandika okwaluza enkoko ezo nga mukyalo wama bwakola kitegeeza gwe oba otunda nkoko amajigo gaba profit wo ali mu nkoko oyinza ogenda okutunda ofuleya ng'olinayo ezitandisa okekema olinayo enze ekyuma ekyaluza si kya bbeeyi abasinga muleke kulowooleza mu ndowooza eyo yakutandika na kigazi kiki ekikuleetesa ekyuma ekyuma kiri mu miliyoni 4 tonnatuuka waliwo n'abambuuza anti kati njagala ekyuma nakyo mmanye ebbeeyi ne mugaleka kulamuza mafuta
gula motoka akawaka je wakagambo kange olamuzo kya matofali nga tunagula poloti soko ogule enkoko ekyuma yaluliza mu byabalala waliwo abalina ebyuma wano mu Kampala nga ye si mulunzi naye nga omulemu gwalina ebyuma ebikola kwaluza ebyaluza yalulizaamu sente zaluza enkoko ze zikyasinza okuba sente ntono ejjiba lyaluliza no 150 eji ne bakuwa akakokoko 150 kakati okubanga tolina kyuma kyaluza kireme kufuukira nsonga ekugana kutambika wabula funa enkoko bw'omala okuzifuna osooka olaba ezitandise okubiika mukyala wamwe tukoze tutya nze nkulagirira enuma gye biri kwata amajigo gatwale ku kyuma bakwaluliza okusooka okozese ku ebyo sente zo bwe zeeyongera leeta ebyuma ebibyo mukyala wa Hida Lubwama tatugenda kwongera kuwadde ekigambo n'eki naye tukusaba tuteekereteekere ku lunaku olwokusatu luno nkuleetereyo abantu bange obanga oli mu Uganda obanga oli wabweru wa Uganda teekateeka oyinza okuba nga toliiwo naye sindikayo abaana bo babiri bayige oyinza okuba nga omwami yali e Uganda musindika ayige ayinza okuba nga maama wo musindike ayige lwakusatu otwetaaga ssaawa mmeka? Buli lwakusatu ssaawa 4. Ssaawa 4 tuzisinkana ku ssaawa 2 ez'okumakya olina okuba ng'otuuse wano ku ssaawa 2 ez'okumakya naye tujja kgenda n'abo bokka aba oda ekitegeeza nti ojja kuyita ku simu eno tumanye omuwendo tugambye tugenda kunywa kiwugi tumanye bafumba ebikopo bimeka nze ndiwebi oli wabina 4 manyi bimeka ojja bakuli oba tuteeka mu boto ndi wa kibakuli boto eyokisa emimwa ndi wa kibakuli kibakuli kale ojja kuyita ku simu eno okusobola okubeera ku nteekateeka eno eya 0775 44 49 87 0775 44 49 87 enkola egenda kuba bweti si yeyanange mu nteekeko nzija enkuba etonnye nga bakubaze oleme kujja ogenda kubookinga with payment kubanga ojaga nti nange nzija tutuuke ku luti nafiiriddwa bookinga with payment tugambe ejja kukola emitwalo 7 kwe kuli okutambula kwe kuli omusomo kwe kuli n'okulya tujja kulaba ojja tulungamya bwe kinaabeera cost ebeeta naye tubaze ono average mitwalo 7 nga byonna biri okwo tunagenda otuuka ku lunaku olwa Sunday nga tutegedde oba ku Monday nga tutegedde omuwendo gw'abantu be tugenda nabo tetwagala bangi twagala bano abanaayiga omanyi ne kirasi ntunudde nyuze nga ntwala batabani bange ku ssomero nsanga kirasi yaabwe tesukka abaana 50 waliwo gyosanga erimu abaana 10 toteekangamu mwana kitegeeza abaana ne babeera abatono mu kirasi bayiga mangu ate nawe omusomesa tekimuwa time kugamba kukkaatiriza nti gwe gundi otegedde abatambulira wamu webale nnyo sibula bannayuganda abakulaba ogenda tuwa ennamba yo ey'essimu kubanga ebibuuzo ebisinga bagenda byolekeza nze naye ate njagala ababiwugwe tugenda kubeeranga naye tukakase nti ogenda kubeeranga naffe buli lwakuna ku ssaawa 4 ez'ekiro YouTube Facebook ssaawa 5 abalabi ku Lugombezi Show ambeegaza okuba nti mubadde mutugoberera gye tutandikidde ekyamazima tugenda kuba tutambula ffenna mbole lwakuna ku YouTube Facebook Lugombezi Show ojja kuba nga ogenda butereevu otwegatteko obe ng'ofuna ebintu eby'omugaso nga bino ekyamazima nze Wakida Nampima Lubwama naye njagala nnyo okukubiriza abakyala kino kye kiseera tutandike mwesige kitono be muli nabo nga temulina emirimu gyammwe gyankalakkalira buli lwobeera ng'omukyala olinawo ekintu kye wali wabbali waliwo abakyala nga amaze n'omwami emyaka 10 naye nga talina kake ng'akeera waka ne bamulekereza akameeza alinze kayanira nnyumba simanyi matano home simanya the first lady nga ne bagikulekera tosobola girabirira omwami lwalikeera n'akukuba ekimmooni n'akulekawo ojja kukimanya nti nno gwe omukyala okuyiga okwekolera kintu kirungi kyankizo so abakyala mbakubiriza nnyo tubeere bagumu oba tubeere n'obuvumu tutandike projects nga zino ez'enkoko ez'okukolera awaka okola awaka nga n'amaka go bwegaddukanya abaana bw'obalabirira
nobanga osobola okufunayo ate ku kasente. Omanyi olugonvu omulimu guno ogw'obunuzi lwaki ngwagazza nnyo abakyala? Ndaba nti gwe gumu kuguyinza okubawa emirembe ng'amaka ge tegatataaganye. Guno omulembe gw'abakazi okukwata obusawo okugenda mu kibuga nga beewujja njagala nze gukendeereko. Awaka tusobola okukolerawo, buli omu asobola okukolera mu kifo mwali. Lugonvu omukyala w'awaka bw'aba ng'asobola okubeera n'enkoko zino ozimuteerawo kimulaga ekifaananyi ekirungi. Amaka gataliimu bintu birundibwa ago tegaba maka agajjudde. Amaka gataliimu lusuku si maka agajjudde. Nze okusinziira ku ndaba yange ey'ebyo. So tutandike leero tuleme kulinda nkya tusobole okuba nga tugoba obwavu. Webali nnyo, webalire ddala. Essimu sizibawadde. Tubawadde essimu. Essimu esookerwako eri 0755 38 91 65. 0755 0755 yes 38 65. Tulinawo ne MTN eri 0779 0779 88 58 55. Ajja kuba atufuna ku simu ezo tube nga twongera okwogeraganya ebisingawo ku projekiti eno ey'enkoko. Oba olyawo n'emmwanyi n'ebitooke. Tujja kugaziwa mpola. Emaze okuwa amagi, emaze okuwa ennyama, ekuwadde ne kalimbwe. Owulira akuwunyirira kubanga tomanyi w'olina kumussa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu ng'ennaku z'omwezi 26 tugenda kubeera mu kijjulo ne bannaffe abaana baffe n'abazadde abalina abaana abalina obulwadde bwa Nalubiri Scosel. Tugenda kubeera ku Jovine Hotel Lubaga ng'ennaku z'omwezi 26 lwe Lwokutaano Olusemba mwezi guno ogw'omwenda. Tugenda kubeera ffenna by ssaawa 4 mubeere nga mutuuse ate okulabanga ebintu bitambula bulungi. Nabawadde ennamba y'essimu gye mujja okweyambisa. Ennamba y'essimu gye nabawadde eya 0775 44 49 0775 44 49 ye nnamba y'essimu gye mugenda okukozesa ku nteekateeka y'omusomo ogw'Olwokusatu olujja. Era mu kaseera ke kamu ye nnamba y'essimu gye mugenda okukozesa okuteekateeka okuba nammwe mu nteekateeka eno ey'abaana baffe abalina obulwadde obwa Nalubiri. N'olwekyo kijja kuba nga kitulungamya. Omukyala atugambye nti ne bw'oba ne fuuti 5 ku 5 osobola okulundirako. Ekizibu libadde ettaka. Njagalayo bannamukisa 5 olunaku olw'enkya bengenda okuwa fuuti 5 ku 5 ku bukadde 3 n'emitwalo 5. Busatu kitundu. Gwayagala 5 ku 10 ku bukadde 7 kitundu gw'ofuna n'ekyapa. Ngoba wabuwi. Zemmanyi gamye mbadde gamba 5 ku 10 egyemmanyi badde muguze milioni 15 13. Waliwo bangi naga nti Mami Lugonvu tonsalirako nga nsirikawo. Kuba baba tolina ansa. Mutufu oba muwadde buwi. Nga onsirikawo sinyega. Naye njagala kwebaza. Tugenda kubeeranga naye buli lunaku Olwokuna okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro ku YouTube. Ojja mufuna bulungi nnyo emisomo gino. Ku Lwokusatu olujja omusomo tugutwala wuwe. Abali ebweru abanaasubwa ku faamu. Kozi oyawukana ne ku faamu. Level erinye. Ne ku faamu nawo nyina waawaka. Ne ku faamu. Nawo waliwo w'ensula. Naye weebale kukola challenge nze abakazi bangi. Naye bangi abaagamba nti nze sigenda mu sekita eyo. Sijja kusaka mawulire gaawo kansigale eno. Ndowooza bakulaba bakudduka. Abasinga ngezezaako bambi bagamba nti nedda. Neno kati abasinga bayire bagamba kanyimereko ngenda kuddamu nkakole. Kubanze sikyakakola nnyo kati nkola nnyo ate mwanyoka. Naye kati abasinga. Naye bagambe nti tekikoma kukola kanyomero. Naye naawe kenyini okuyingira mu mulimu. Era abasinga bakitegedde njaga kwebaza Carlton enkoko azitambuza naye bulungi. So abasinga atandika project n'agayaala n'agambye nja kunyumizaako abamu. Project zino biki ebizisuulo byolina okwewala. Ebyo jja bitubulira. Jja kubyogerako. Musomo obunaddako. Enkoko zifuna. Naye biki ebiyinza okulemesa enkoko? Nozeevuma. Musule bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show.
Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.